naye gwe omunnayuganda w'okukyalo w'okukyeyo jona mubi nnyo. Omunnayuganda w'okukyeyo ayina kye bayita ettima, nze kankubuulire. Era yenna planning ogenda ku kyeyo weegendereze nnyo omunnayuganda w'okukyeyo, bantu babi nnyo. Ate omunnayuganda akolagana n'omunigeria jona aba mubi nnyo. Bannange ensi yanfundirira, buli omu omusango ng'akuteeka ku nze, ne mbagamba bannange saategeera. Siina kye nkimanyiiko. Ng'eno bankuba nasetinze omukazi. Kati ate nga ngezaako okuvunaana omusajja ono bamukwate, tumunoonye bamukwate, ate nga waliwo n'Abannayuganda ababiri abandya obubi nga bannwanisa ndeke omunigeria waabwe. Omugaati ne kapa. Otandika okukuba kapa y'omutaaka. Bayinza n'okuyitira poliisi ne bakusiba. Kapa zaabwe zirimu ki? Simanyi naye bazaagala nnyo ng'abaana. Baziyisanga baana. Ng'abaana. Era ebifo ebisinga kati nga ffe abaakolanga mu biyumba ebyo. Nga kapako olina okkaagala n'okalabirira. Kwegamba teri kasosola. Abantu b'eyo balina kye bayita obusungu, bali short tempered. Kantu katono nnyo kamukuulako waya. N'ayomba n'anyiiga, n'akwata gundi, n'akwata TV n'agikasukira. Oba ekyo n'ekintu ekimuli okumpi, n'akikasukira. N'akikuba. Kati ate mu seconds n'aba ng'ateredde. Egwe bayita omutaaka. Mu sekondi n'aba ng'akoze ki? Ng'ateredde n'aleeta caayi munywe. Omanyi banywa nnyo caayi. Era nagenda okuvayo nga njiza okunywa caayi. Yes, banywa nnyo caayi. Bintu biri ebi bibiri, caayi n'omugaati. Nagamba abantu omugaati ne baseka. Era yenna yina ayagala okujja ettaki, respecting omugaati ogwo nkiddamu. Respecting omugaati guno gulinga ng'ogwa Yesu. Mbalamusizaako mwenna abatulaba, musiibye mutya, mujje baleko gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku lwaleero. Nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files. Gwonna yakatwenga kugenda ddala maaso okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo olunaku olwaleero twegatiddwako omukyala, ndowooza ngenda kuba muyita omusama. Awo ewaawo ayina emboozi ey'enjawulo gy'agala okubanga ate atunyumiza ku mukutu gwaffe guno eno ey'ettake. Bingi nnyo byalabye byayiseemu okubanga ate asobola okubeezaawo obulamu bw'ettake. So nno gwe wenna ali yalina pulaani oba enteekateeka ey'okubanga ate otambula, tuula kkalira, ogenda kuba ate ofunamuko ekyokuyiga mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero gye tugenda okubanga ate muwuliriza. Ndowooza nga ate tunagenda ddala mu maaso, kansabe obuze kuba tulaba ate tusimbule n'ekituleesa olunaku olwaleero. Buuza kuba tulaba. Abatulaba mbalamusiza. Assalamu alaikum kusaidi y'Abasiraamu. Mukama mulungi ku saidi eri endala. Amannya nze Nnyanzi Gloria Penlop, oba osobola okumpita Penny Banks. Era nga nsanyuse nnyo kuba nti ngenda kunyumyamuko nammwe. Ogamba otya? Ndi bulungi. Obulamu bweyagala? Bweyagala. Sooka okyokye ku ssente z'ettake. Ssente z'ettake katumayirize wano eno. Ogenda kuba obikolako, ebyo si bya kamera. Si bya kamera. Abaana ba wano bakambwe, oba ofuluma bw'otyo ne bakuteega ne bakukuba. Bakambwe. Badde mmanyi kati w'otuuse olina okutambula n'abakuuma. Nedda ate kati w'otambula n'abakuuma attractinga gundi attention y'abantu. Bayinza okugamba olinamu obutitimba obuwera. So you just have to be normal. Yeah, you have to be normal. Kale, olunaku olwaleero njagala obe ng'ate otunyumiza oba ng'onyumiza abatulaba emboozi eno ey'ettake. Bingi nnyo bye wampitidde mukono ŋŋamba nti abantu abali eyo babonaabona, however much nti muba mugenze kukola essanyu gye liri, nina okubonaabona kuba ki? Kubaayo cause of course eri siiwa beewammwe. Well, njagala nga tutandikira ddala. Otandika otya okuba ng'ogenda ettake? Okay. Nga sinaba kubanyumiza lugendo lwange lw'ettake, ntuukayo ntya, munzikirize abantu bano ababiri mpiseewo. Asooka mwami Mbabaali oyo
y'omu ku bakulembeze ba UCT e Turkey yafunamu obuzibuzibu era mu process y'okuyamba omunnayuganda e Turkey n'afunamu obuzibu ne bamusiba naye twebaza Mukama nti yakoze eki yavuddeyo. Kati omwami omulala ono ye bambi yafudde era awummule emirembe. Babadde bamuyita Sulatike. Sulatike yamanyikibwa nnyo mu bano aba opposition aba NUP ab'enkyukakyuka. In fact Turkey n'omwami olumbuye be bamu abali ab'amaanyi, so yatufuddeko though we yafiiridde yabadde UK bamusanze mu nnyumba ng'afudde, so Sula wummula mirembe. Ndowooza kati nsobola okutandika. Okay. Olugendo lwange olw'e Turkey ntuuka ntya e Turkey? Ntandika ntya? Kituufu nali awo era ng'ebintu tebitambula bulungi nnyo. Nga omanyi ebintu by'e Uganda nali na mufumbo naye nga bambi omwami yali agezaako naye nga nange ngezaako naye ng'ebintu tebitambula bulungi. Ne ŋŋamba kwaki sikola ki sigenda ne njiya naye nno ne ssente nali siziina. Ezigendayo? Nali siziina. Naye waliwo omukyala bambi. Omukyala oyo we nayogerako naye ne mubuulira byempitamu n'aŋŋamba tofaayo nja kukuyambako okujja. Nannyambako okugenda naye mba nga musasula mpola mpola. Omukyala bamuyita Hanifa era Mukama akuwa omukisa. Akyaliyo e Turkey, mukyala mulungi nnyo, alina omutima omulungi. So bwentyo bwe ntuuka e Turkey, mukyala Hanifa, she received me naye lwakuba nga natuukira mu bunnyogovu. Ye yakwasaganyaako ku bintu by'akasente biki? Bambi yannyambako, yes yannyambako nnyo 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 mpaka we natuuka e Turkey. Kati we natuuka e Turkey bwali budde bwa bunnyogovu, winter. Bbanga ki, like mu mwezi nga ki? Mwezi nga process yonna? No, like watuukira mu mwezi ki? Natuuka mu November awo. November, towards Christmas. Bungi nnyo nali sikimanyi. Buba bungi nnyo. Jjukira nti nagenda okuva e Uganda nga mmanyidde environment yaffe. Buli obunnyogovu bubi nnyo. Kwegamba olina okuba nga weesabika ne weesabika engalo ne weesabika ebigere, kwegamba okwesabika kwennyini nnyini. Wagenda oli prepared ng'otaddemuko kuzikaabuwoti oba tebaakugamba? Baŋŋamba naye ate empewo eri naye sigisuubya nti egenda kuba y'amaanyi nnyo. Nateekamu zino jaketi zaffe eza bulijjo. Ngenda okutuuka ng'ekoma wano e Uganda. Era omwami omukyala oyo Hanifa yali yannyambako n'anfunira jaketi ezo ze nnina okwambala ezo. N'aŋŋamba bambala sokisi n'anjigiriza kubanga empewo yali enzise. Eri empewo ekufuuwa n'otuuka n'owulira nga zino engalo zifrizinze bwe ziti zikuluma n'okuluma. Yes, y'empewo yaayo. Y'amaanyi nnyo. Era okugisavaivinga olina okuba ng'onywa caayi, kwegamba nga weekuumira mu bbugumu. Mu bbugumu. Yambala sokisi, weewala ebimpi, kwegamba so naye with time nagenda mmanyira mpola mpola. Abantu babeera eyo beegatta bwegasse mu budde obwo. Ate nno nedda mukwano kankubuulire, n'obudde obwegatta baba tebabuyina. Ekisooka abantu beeri bakozi nnyo 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 nnyo. Oli afuluma ku makya ogenda okuddamu okumulaba, oluusi n'obutamulaba oba n'omulaba ku weekend nga mwenna weemuli. Okiraba baba so very busy nnyo 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 nga woowulira. So oyinza n'okumala weeks 2 nga tolaba ku gundi ku munno gw'osula naye okuggyako okwekubira amasimu n'omubuuzaako nti munnange oli bulungi. Kati watuukira mu maka ga muntu oba yali bed space? Naye waliyo bed space? Bed space gyeziri era omukyala oyo Hanifa natuukira wuwe. Bed space gyeziri mu maka. Gaba maka nga galimu rooms, then buli omu ne bamuwa rooms ye. Kati muba musharinga rent ne bills. Rent ne bills. Mulimu ki ogwali gukututta okuba ng'okola? Watandikira oba watuuka eri otandikire ate okunoonya? Kati ate munnange ekirungi ekiri e Turkey olaba otuuka leero, woba otuuse ku makya okimanyi osobola okutandikirawo okukola. Turkey emirimu miyitirivu nnyo. Otuuka leero enkya n'otandikirawo okukola. Waliyo okutunga ebiteeteeyi, okutunga engatto, bano abalabirira abaana, abalabirira abakadde, waliyo n'okulunda ente.
balina ekyalo nkutidde ebyalo oba balina gyebiri biraalo anti era gundi okulunda ente okusangayo mu byalo byalo eyo siwaliyo n'okulunda ente okulabirira abakadde badrivers both abakazi n'abasajja yes kati kangeze omuntu alunda ente ettaki afuna wakati wa sente mmeka ekituufu kiri nti salary range y'ettaki teriiko nti nno ono alunda nte ono ali mu hotel management ali mu housekeeping $100 $900 1,200 oba olunda nte ebbanga lyokoze hours zokoze tetukolera mu hours mwezi mpozi kyasobola okuyambako nti bakuwa owokusula bakuwa ne feeding webaba nga bakusuza sente basasulamu ettaki bazita takishilira naye lwa nsonga nti dola yafunamu obuzibu nti eka nemala neyambuka kati oli mukamawo singa kusasulira mu takishilira aba agenda kuseeza kati kyova aba basasulira mu dola guba specific nti gwe guno dola kati gwe mulimu ki gwe watandikirako okubanga ate okola kati nze nagenda okuva eno nga omanyi we nali nakamala senior 6 waliwo gundi hotel eri kumpi awo ne gundi ne Royal Suites yali ya musajja mu Sudaani nagenda eyo nga njagala kukola nga omanyi ba senior 6 vacancies omulimu gwe nasangayo gwali gwa housekeeping omwami oyo housekeeping otegeka obuliri nti abantu bavuddemu abadde bakozesa room n'ogitegeka n'otegeka dining wemba nga muddemu dining n'olongoosa ekinaabiro biki eyo housekeeping yes just kutereeza room so that omuntu mwagenda ogikozesa agisanga yes bwebaamu ebintu ebyokwoza ng'oyoza kwegamba obanga akola emirimu egy'ewaka yes omwami oba bamuyita Mr. Right oba aliwa naye mukama mu omukisa teyafaayo nti oba nalina experience oba sayina nampa omukisa nanjigiriza in 1 week I was a first runner in 1 week nga njize housekeeping I'm the best so wenava wano eno nentukayo nga omulimu gwa housekeeping gyeguli nentandikira awo lwakubanga gwali gumenya akagongo ne kayooka kanuma housekeeping nga womanyi buli ssaawa oyina oba like nga woba nti oyina okutama ng'okola emirimu okola kino okola isiimuula simanyi kola booti yala obuliri kati ate gundi hotel gye natuukiramu nga it was a busy hotel tofuna budde butulo oluusi nga n'emmere ekola ki ekulema okulya anti oba okyalya nga bakugamba nti gundi ne break eyo ogenda okutuuka nga break eyo ekulemye okukola ki okukozesa so natandikira mu gundi mu housekeeping then when amaliza housekeeping oyo ntandise okakinga ku mpola mpola then nengenda mu gundi mu kiyumba kibayita ekiyumba housekeeping ndoza nagikolera omwaka nga gumu lwakubanga ekirungi ky'ettaki emirimu gyayo si gya contract nti newoba okoze ennaku 2 sente zo bazikuwa oba wiiki bazikuwa bo tebalina buzibu be balungi kyekirungi ky'abataaka abo batya okulyaza amaanya batya okulyaza amaanya so kati nabeeranga bwentyo nga ngezaako eno nenkola housekeeping ate ebanga amanti waliwo kano eno nga womanyi ebintu byekyo ebyokweyiiya olaba nga waliwo kaddira kakutuka ng'ogenda nga nako kakola bwentyo nenzija nga nkola ki ng'okolako kati ate nze obuzibu bwe nasanga mukola mu kiyumba okulabirira abaana figa yange nali mukazi munene ndowooza ondaba kati ate ffe abakazi abanene tufuna nnyo obuzibu okukola mu biyumba by'abakazi abo lwa nsonga bo babukazi butonotono okitegeera yes busirimu mami oli eno oli munene muyitirivu olinganga nsawo ya seminti akutunulako n'agamba ono otatwala maka gange kwegamba atunulamu okukyunga akugambe nti no abura kola kineeno ng'atya n'okutuma kati era gwe kyoba omanya ffe abakazi abanene
tufuna nnyo obuzibu okukola mu biyumba. Era bannange yenna ayagala okugenda okukola mu biyumba oba ng'oli munene nga nzisala ku weight kendeeza ku mmere. Nkutidde. Baana Abannayuganda abawala nga balya. Olya ki ng'okyalina ennaku? Tandika okulya ng'omanyi tokyanoonya mirimu naye oba opulaninga okugenda ku kyeyo. Kendeeza ku kulya zino figures zinene zeetaaga ng'abantu baakolaakola dda. Mukitegeera nange era ndi wano wenva wano njaga kutandika kujoyininga gym. Ngejja biki ng'ennaku ennuma okufa obufe. Sooka tunyumize ku experience y'ekiyumba mu Turkey. Baakucunga. Walozaako ku kucunga oba yo tebacunga? Bacunga naye ng'omutaki omutuufu bambi alina empisa ate muntu mulamu. Naye okusinga obuzibu bubeera nnyo ku bakazi. Olwaki? Abakazi abo anti kati abakazi abo okimanyi balina ssennene okusinga abasajja. Abakazi abataka balinga abakazi abayindi. Abakazi abayindi balina nnyo ssennene mu maka okusinga omusajja. Kati omusajja omutaaka awuliriza nnyo mukazi we. Mukazi we buli kimu yaba akola ki? Yaba akikontrolinga mu maka. Kati challenge gye nafunanga nga abasajja baneene abataaka like bali so humble ate n'ekiro obuzibu bwajjira abakazi abataaka basinga tebamanyi Luzungu. Boogera lulimi lwabwe. Boogera lulimi lwabwe era kati woba olina okwogera naye olina okukozesa translator asobole okutegeera. Manyiimu ebitonotono. Kale oba obuuza omuntu how are you? Woba omubuuza how are you? Atwaliwo good night day. Nfudde amanga go mbyerabidde. Good night day. Naye kati kasanayiga gundi choke problem. Ako ko nakayiga kasogamba choke problem. Awo oba ogamba nti onsumbuwa oba gwe labika problem. Choke problem. Abiyu choke problem. Kasita omugamba abiyu choke problem. Oba omugamba nti agwe oli mu kunsumbuwa. Kati ako kasana kayiga ne mmanya nti siri bubi. Ate nenjiga ne gundi. Ndepala ze sente. Kasanjiga pala nti ne mmanya nti oba oyagala ssente ogamba pala kiba kiwedde ate byala mbyagaza ki. Balowookozesa Oluzungu. Si kulaba dukozesa tebalumanyi tebalwagala naddwagala n'okulusoma tebalusoma. Kati communication yabanga etya n'abantu. Okubamu embogo bw'otyo n'omugamba abi nchok problem kati olongo omulaga nti toli musanyufu. Oba n'omugamba abi pala oba n'omugamba second yoke nti tewali buzibu. Oba n'omugamba yoke kasi omugamba yoke kiba kitegeeza nnyo. Abi aba musajja. Abura abagundi mukazi. Aba mukazi. Abantu beeyo embeera yaabwe ey'okuba nga ate their way of living eri etya? Abantu beeyo balina kye bayita obusungu, bali short tempered. Kantu katono nnyo kamukuulako waya. N'ayomba n'anyiiga n'akwata gundi n'akwata TV n'agikasukira. Oba ekyo n'ekintu ekimuli okumpi n'akikasukira n'akikuba. Kati ate mu seconds n'aba ng'ateredde. Egwe bayita omutaaka. Mu sekendi n'aba ng'akoze ki? Ng'ateredde n'aleeta caayi munywe. Omanyi banywa nnyo caayi. Era nagenda okuvayo nga njiza okunywa caayi. Yes, banywa nnyo caayi. Bintu biri ebi bibiri. Caayi n'omugaati. Nagamba abantu omugaati ne baseka. Era yenna yenna ayagala okujja ettaki respecting omugaati ogwo nkiddamu. Respecting omugaati guno gulinga ng'ogwa Yesu. Ogwo gutegedde. Oba kubuzo basimanyi naye ogwo omugaati Yesu gwe yakozesa ngo gujja gulinga kawolabe. Si chapati. Ngutegedde. Ogutegedde ogwo. Peter bread. Ogwo. Gwego. Ogwo omugaati ogwo. Kind of simsim. Teguliko simusimu. Kiba bwe kitinga kigundi bwe kya oval form. Kye kigaati ekyo nga kikaluba. Okimenyamu bw'oti. Si round. Gundi eba oval. Teba oval. Nga kikaluba ekyo. Oba baguette. Bannaaye kati ate baguette kyeki. Gwe kyojja okukola ojja kugugolinga ku Turkish bread. Ojja giraba. Kati omugaati ogwo baguwa nnyo ekitiibwa lwa nsonga gwabayamba nnyo mu lutalo. Gwabayamba nnyo okusavayivinga. Kitegeeza nti baguwa ekitiibwa. Anti gwabayamba nnyo okusavayivinga mu lutalo lwe baalina.
okitegeera. Era bw'oba ng'omaze okulya ng'okooye togusuula mu kasasiro, poliisi eyinza n'okukusiba. Nagamba abantu ne baseka. Poliisi eyinza n'okukusiba, gukwate guzingeko, funa w'oguhanginga oba ku muti, ebinyonyi bijja gulya. Newe kaba katini katya. Nkutidde guhanginge, togusuula mu kasasiro, funa w'oguteeka, ebinyonyi bijja gulya. Omugaati ne kapa. Pusi. Otandika okuba kapa y'omutaaka. Bayinza n'okuyitira poliisi ne bakusiba. Kapa zaabwe ziri mu ki? Simanyi naye bazaagala nnyo ng'abaana. Baziyisanga baana. Ng'abaana. Era ebifo ebisinga kati nga ffe abaakolanga mu biyumba ebyo. Nga kakapako olina okkaagala n'okalabirira, kwegamba teri kasosola. Oba zibaamu ebyokulabya. Nakyo kisoboka. Tebalina bintu by'amasitaani weebyo. Babiyina. Y'ensonga lwaki ezo kapa bazaagala nnyo. Eziraba ebintu byabwe. Walabako ku ngeri gye bakolamu ku by'amasitaani. Saabiraba. Tebeeraguza. Waayi saatuukayo eyo. Saatuukayo naye nga omutaaka ye ekisooka okukola naye, okuwangala naye, olina kumutegeera. N'omanya nti wa busungu, agenda kunyiigira musekende atajje museke mwenna. Ye omutaaka bwe balinganga kale baana bato, era ate batambula n'obwambe. Batambula ne pisto, batambula n'obwambe. Emmundu eri tekiri irigo. Tekiri mu mugundi yaabwe, tekiri. Okitegeera. Kantu katono nnyo wavaako wayogera okulaba ng'akubye essasi waggulu oba ng'aggyeyo akambe. Kati oba nga naawe oli muntu avaako waya ng'oli akufumita. Kati abantu beekuba masasi kwetta. Basiba beekuba, oli yakwata maama ye n'amusalako omutwe. Lwakubanga amunyemesa okuwasa omukazi gw'ayagala. Oli n'akwata girlfriend we n'amusalako omutwe naye n'ava waggulu ne yeekuba wansi. Abataka balina obusungu obw'ekisiru. They are short tempered. Gw'owonerawo okukubwamukko. Kati nze nno golaba kale ndi stubborn, nate ndikola ndiki, ndi mutiitiizi. Kati kyova olaba buli nsi yonna yonna gy'ogendamu, sooka ostudinge environment gy'otuuseemu. Bano abantu beeyisa batya? W'omala okuba studinga, tandika okukola nga bwe bakola ki, tandika okukola bye bakola ki, bye bakola. Manya nti wano toyitawo, wano yitawo, wano toyitawo, ogenda kukola ki? Kumalako. Omutaka aba avuddeko wayatambula ogende. Ye kennyini agenda kunoonya. Agenda kunoonya. Embeera y'obusosoze bo tebagiina. Basosola. Naye lwakubanga basinga okusosola be banene abalinga abataaka, waliwo be bayita abakuudi. Kati bw'oba nga tosobola baawula, oyinza okuza naye mutaaka. Otuula n'omutaaka mu train n'akwata ku nnyindo bw'ati mb'owunya. Kyokka nga be bawunya. Abakazi n'abasajja abo tebaagala kunaaba bayibawo. Waliwo eyaŋŋamba nti abantu beeyo tebaagala kunaaba. Baziyita batya zinene ezibeera mu zigundi. Deodorants. Ez'okwesimulako. Wipes. Yes. Ze bakozesa. Osanga omutaka nga ayambadde suuti ng'anyumye naye nga engatto ng'amaze emyezi ebiri nga tajooza. Ekikwatagana n'amazzi bo kabwa nango, bakyafu nnyo. Ate abakyala bo. N'abakyala bwe batyo bakola gwa kwesiimulako, kwekuba deodorant, na make-up. Olaba akoze ki? Aba amaze. Tofunamuko ku challenges ez'enjawulo ng'ogenda ddala maaso okuba nga ate okola? Kale challenges nazifuna ngera nga bw'omanyi tezibula. Kati nga mu winter empewo eba nnyingi, olina okukeera biki. Kati ate n'obuzibu bwe twafunanga bwa biwandiiko. Kati leero osaba ne bakuwa. Oluddako tebagenda kukuwa, ate neeba tebakuwadde, tebakubuulira nsonga lwaki tebakoze eki? Tebakuwadde. Yo twakitegeerezeewo tutya. Gwe walina ebiwandiiko ebikwogera. Mu kusooka nali nina bagita residence permits. Nali nina era ne ntambuzaako ebbanga. Kati ate twagala ne tufuna obuzibu obwatujjira. It's political issue. Ttaka eyo nga balina embiranye ne America. Kati nga waliwo olutalo lugenda mu maaso. Kati nga ne bannansi bennyini baagala abagwira bakole ki?
bafulume bwe bamazeeko emirimu naye nga baba complaining nti abamazeeko emirimu banafu jona bali abantu banafu omunnayuganda asobola okutuula n'atuula ku mashini etunga engoye n'agimalako 4 hours omutaka kyatasobola okitegeera kati bagamba tugende naye ati muntu tasobola kukolaki kugikola so natandika okumma abagwira ebiwandiiko ng'ogenda n'osasulayo sente zo ne bagaana okukolaki kati noyokondabira dduka n'alyoka atandika w'olabira poliisi eno oyite mayiyi twegobanga leka naawe otuula mu takisi booti omupoliisi n'abayimiriza omutima ne gutandika okukuba anti agenda kugamba kimiliki pasipooti kasagamba kimiliki pasipooti ng'omanya kaweddemu aba yagala pasipooti ne residence permit mukama waba akuliko ne bakuwa warning n'ogenda oba takuliiko ne bakutwala era bambi bannaffe bangi nnyo bali eyo mu zi deportation camps yes naye abasinga tebaagala kukomawo olwaki jona abannayuganda bastressinga jona kankubuulire bannanga ogenda n'ogenda ebweru jona nga tekwiya kuterako visa tekwiya kuterako tiketi gwamanyi nenge gyabonaabonamu okufuna tiketi ne visa abantu batandika okubuuza okomawo ddi tonnazimba ye bannange n'abakusaba sente nga balinga bazikuteresa nabo gye bali kati gwe kyoba omanya kasita ofuluma bwoti n'ogenda tubanga basimba omuti wali eri nti nno nze kasa natuuka bwe nti gye natuuka sente ziri wali nnondako bulonzi bwe nti okimanyi otuuka ebweru mu nnaku 2 oli natandika okusaba sente abannayuganda baabaki ate nno ne batandika okukolimira abo boolaba abo kati munnange ebitutiisa okukomawo oluusi byebyo luusi kati omazeyo emyaka kumpi 10 obadde olina responsibilities n'akayumba tozimbye kwegamba tolina kyolagawo naye nga sente zikuweddeko ng'obadde olabirira b'ewaka kyogamba eriyo abantu abali ettaka eyo nga talina kyakola naye agenda ddala maaso n'okuba nga ali eyo nkutidde gye bali naye kasita afuna waasula n'afuna kyalya obulamu ne bukola ki obulamu ne butambula ye nga talowooza nakomawo eno akomewo nga ne famire yagivaako ng'erabika teri nayo tulina abantu nga ye agamba nti newenfa mu nziika eno temunzizaayo ng'agamba newenfa mu nziika eno by the way ng'ekyo nkivuddeko there is something special about the Turkey Ugandans in Turkey community era yenna alina asuubira okujja Turkey mbadde nkusaba ojoininga ennyo Ugandan community in Turkey eri awo Aksaray ekulembera omwami gwe bayita Hussein n'omwami Mbabaali Musa abantu abo balina files otuukayo no registeringa in case of any problem obanga yo stuck bavayo as Ugandans ne bakola ki abali tebalekerera munnayuganda munnaabwe nti ono gundi afudde nti ab'ewaka baavu nnyo tebasobola kuzaayo mulambo beekuŋŋaanya neziba $3 neziba $2,000 beekuŋŋaanya nga ba leaders mu bifo ebyenjawulo ne basolooza ne bakuzaayo ewaka Turkey eyawukana etya ne UAE okutwaliza awamu okutwaliza awamu Turkey eringa Europe ate these people are not staunch Muslims ekitali mu UAE those people are staunch Muslims eno abasinga mu Turkey abasinga basiraamu naye tebali staunch nti baba beebikidde hijabu nti tugenda mu kisiibo naye oyinza n'okulowooza nti nno abantu tebali mu kusiiba babeera byabwe bambala mpale ng'abazungu kwegamba bwe batyo bwe bali ate Turkey eno gy'olaba yali nsi y'Abakatuliki kyova olaba waliwo wojja Turkey bano bajja okulambula waliwo ebifo ebimu waliwo ekifo kye bayita Yesu amaleeyo gundi Taksim Yesu we yayitanga bagamba Yesu yayitangawo so Abakatuliki bagendayo nnyo okulambula so eri bwetyo basiraamu Bakatuliki so that's what makes it gundi okudiferinga from UAE. Zo weekend mwazispendinga mutya? Weekend bali Abataki bantu ba gundi
bakyakaze nnyo nga woowulira kati anti saa zino bali mu winter naye era akasana kasaka akamu akatono bwe kati nga bafuluma bonna batula mu bugadeni nga batandika okunywa akacyayi nga bakola kye bayita gundi roasting obwo bugundi obwe butyo nga baroastinga obunyama nga batuula nga bayimba obuyimba kwegamba they are happy people. Bantu basanyufu nnyo maama balina amabaala mayitirivu nnyo naye lwakubanga amabaala agasinga abanigeria babamu ne shares. Omanyi abanigeria bali buli wamu so abanigeria babamu neki ne shares kati ate ago amabaala g'abanigeria bamanyi basajja balina vibe. Nigeria kasita abeera mu kifo kikwata bukwasi so gabeerayo gye gali bannansi nago bagettanira osanga omutaaka nga yakopa embeera z'abanigeria nga n'amazina azina g'abanigeria nga n'enjoga yagakwogera nga banigeria bayiza we baawamba kankubuulire si Turkey yonna abanigeria kwegamba bawambye buli wamu jona kasogenda mu nsi nga temuli mu Nigeria manya temuli ssente. Omunigeria tabeera mu nsi etaliimu ssente anti bafere ate bakola ddi abeera mu nnyumba ye n'abeera ku laputopu afuluma agenda mu bbaala n'ayooka atumya azu nga 10 buli azu ya ssente mmeka naye nga tafuluma ssente azifunira ku ki ba Yahoo boys okitegeera nga ssente azifunira okwo ku laputopu ye kati awo ondabira basisita baffe kuti babeebuuzako mu akasente mukafuna mutyaka mukola muti tebafuneko kyaliwo mu Nigeria nabayinanga naye nga munnange asobola kunyumiza ng'egyafunamu kasente akunyumiza era asobola n'okukuba omukisa n'akuyigiriza n'atejjukira bali abantu bo agenda okukola omulimu ogwo nga akoze sacrifices obutamukwata kati gwe togenda bigendamu ng'omutwe gwo mukalu tolina kyokoze mu seconds bakukwate. Kati kambuze sente bazibba ku akawunti z'abantu naye kenyi asobola okubba ng'otudde awo akwata bukwasi oba accidentally nga kaadi ye egudde n'agikuba ekifaananyi n'aggyako ssente nga bebakola bamalina okubeera okwo ne boogera ng'abazungu ku masimu naye nga just ekifaananyi ky'omuzungu kye kiriwo ne vidiyo naye nga mu background ayogera mu Nigeria yayogera gwe n'olowooza nti oyogera na muzungu ng'ababbi basisita baffe nga balooza boogera n'abagundi n'abanigeria gwe kati yo night life kyanjawulo ki kyerina eri okutwaliza awamu oba ng'ogerageranye n'eyawanene Uganda? Night life yeri ekisooka abantu babeera bize babeera mu kukola kati okutandika okucyakala kati kangambe for instance wanene abantu bagenda okucyakala on weekends right ku ssaawa 4 ez'ekiro amabaala gaba gatandise okujjula okugendamu ssaawa 6 baba bagenze ssaawa 7 naye ate eri wogenda mu bbala ku ssaawa 7 oyinza okusanga ng'obutebe bukalu okucyakala kwabwe kutandika ssaawa 8 ogw'ekiro by 12 ne baba nga bamayiriza ate ne baddayo ne bakola balina okukola ne beebaka ne bagenda ku mirimu gyabwe abagenda ku mirimu ne bagenda ku mirimu abagenda okwebaka ne bagenda ne beebaka. Lwaki bo batambula mu kiro nnyo? Owaayi osanga abamu lwa nsonga tebalina biwandiiko kati bwe mutambulira mu budde obwo obusajja buba bukoze eki buvuddewo naye ne buba nga bwakufuna bukola ki bukufuna kwegamba byonna bya Katonda. Ogenze n'oŋŋamba nti bangi baasibwa bangi baakolebwako ki gwe bubaka ki bw'oyinza okuwa munnayuganda ali eyo nga yandiyagadde okuba obulungi oba okuwagala n'okweyagalira mu Turkey ne bana abaagala okujja obubaka bwe nsobola okumuwa ekisooka sina Turkey yonna buli muntu ayagala okugenda okukyeyo ne waaba wanene Uganda olaba jona waliwo ebintu ebimu bye tubuusa omanyi kye bayita instincts kintu kikulu nnyo oba kangambe omuntu oyo ow'omunda akwogereramu jona ekisa kirungi nate ekisa kibi abannayuganda abasinga bali kubonaabonera ku kyeyo lwa kisa
wayobuliddeko abo be basiba olw'enjaga naye ng'enjaga bambi teyagitambuzangako yasanga busanzi muntu ku airport oli n'amugamba nkwatira ku nsawo yange mukitegeera oli n'amugamba nkwatira ku nsawo yange nakumba ensawo gyamukwasiza mulimu njaga aba ali awo oba he or she nga bamukwatira ku airport naye nga ali ayina ayambako buyambi ekisa kibi nnyo Jona abantu abasinga okyogera ng'ekyakutuukako yes nze kati Jona nze kati kankugamba ebigambo bino nze ebintu ebisinga ebintuuseeko kibadde kisa Jona nga golowooza oyamba muntu oba oli mu kuyamba ne mu kuyamba omwo n'ofuniramu ki obuzibu era omuntu yenna ali eyo kyandibadde nga kirungi nnyo nga tonnaba kuyamba muntu n'osooka ne weebuuza ku Katonda wo n'osooka n'obuuza Katonda nti omuntu ono muyambe ekintu kino nkiyingiremu n'osooka n'okiwaamu obudde bannange Katonda ayogera lwakubanga tukibuusa amaaso omuntu oyo ow'omunda akola ki era ebizibu ebisinga ebitutuukako obeerawo n'ogamba kale nawulidde ng'omutima guganye nze nina ensobi ze nakola eyo ebweru ettaki naye nga bambi nali nnyamba naye ate mu kuyamba ne nkolamu ensobi okitegeera kati waliwo ensobi gye nakola era omukyalo ono nebaza Mukama nti Mukama akyamukuumye kubanga embeera eyaliwo nali ntidde n'okutya nga mmanyi batagenda na kuwangaala mwaka ng'ebaali boogera nalina mukwano gwange he's a doctor muta Henry twali ffenna we were friends in Turkey n'aŋŋamba ayina mukwano gwe ayagala kujja kulambula Turkey naye abadde ayagala muyambeko kumureceivinga ne njogera n'omukyala ne mugamba ogenda kusula mu woteeri oba ogenda kusula mu zino ennyumba zaffe eza bulijjo n'aŋŋamba sigenda kusula mu woteeri n'ekirala kubanga nesine sirina bulungi naye ate mpira njagala kujja kulambula ate n'ekirala mba njagala netula mu bantu nga mbalabako nenefumbira ne kamere kange nefumbira amatooke biki ne mugamba kaale kati nga mukima ku airport terwalwa nga mukima ku airport yajja n'amatooke ng'aganneetikidde wedamukinira ng'olomaze okunoonya ennyumba mu bantu manyi wabawo ba agents omubuuza n'omugamba olina ku nnyumba n'agamba nti gundi alina ki ennyumba kati ennyumba gye nafuna landlord yali muki mu Nigeria munnange ng'omukyala muteekayo ng'awummulamu nga kati we yawummulamu nga kati olwo nga mukima ye yali asuze bulungi nnyo nga tewali buzibu ng'omukyala mukima kati nga tugatandika okukola shopping kubanga yalina gundi graduation ya mutabani we nga tutandika okukola shopping saidi zeyo taxi eyo nga tugula amasuuti tugula biki nga omanyi ebintu bya graduation engato nga tukomawo nga awummulamu nga nange nzirayo ewange kati programu yaffe endala oba yali ya day 3 oba day 4 kati nga nina okgenda munoonyeze laputopu agajigwira mutabani we kati mba nfulumye bwenti nga ngenda kulinnya taxi nga nsindikira message nga ngamba tojja waliwo obuzibu poliisi eyingidde naye ffenna etukoze eki etusazeeko nze nga manyi it's a minor issue nga ndindako okukola ki okulinnya taxi nga nzirayo ewange nga manyi ebintu byakusaaga kumbe munnange mu Nigeria eyalina ennyumba yali muyaga yali atunda njaga munnange nze nali sibeerawo naye we nali nfunidde omukyalo oyo okubeera mu nnyumba eyo landlord jjukira ennyumba ezo omuntu apangisa ennyumba naaba nga alinamu ebisenge nga 3 kati naaba nga buli kisenge akipangisaako omuntu so naffe ne tufunamu ki ruumu kumbe nalini ki nnyumba omunigeria oyo muyaga munange poliisi we yajja ng'esangamu enjaga obuba olwedde bujulizi n'alumanya ne saalumanya balinga 5 Abannayuganda baali 2 abakazi oye 9 musango muyaga ate munnange ye nno yadduka
kyokuvuna nkugambye Abanigeria si basajja bangu nnyo oba babaako ebintu kwegamba gwa musemberedde gwalugwamu mbu ye alina engeri gye yasala abasirikale n'abayitako kati bane yadduka n'abayitako ku speed ey'amaanyi baba n'ebintu byabwe baba bibagamba nti danger weeri kati bambi baneena bali innocent nga mwe muli n'omukyala w'abendi munnange nga ki nga babatwala ebintu nga biringa byakusaaga nawulira ennaku ne ntandika okwejjusa ne ŋŋamba oba kale singa sakkiriza oba kiki bannange ngera ennaku yakujiridde kati ate Abannayuganda bazibu Jona kankubuulire nze kisooka Jona sinywa njaga naye abantu abo ekifo ky'okuntegeera abamanyidde ebbanga eriwera badda mu kumbuuza kyogamba obadde tokimanyi nti gundi oyo atunda enjaga naye ddala n'oddira munno n'omutwala mu nnyumba gye batundiramu enjaga Abannayuganda muli bazibu bannange ne bagamba naye tetugayinyiza okuba ndi muntu mubi naye nsobola okutegeera nti ekyo ekifo kibi ne nkiteekamu omuntu nga nfaaki kale ate munnange badda mu komererance nga bagamba ninga yakitegedde naseetinze omukazi museetinge nga mwagazaaki mu nnyumba omukazi mwali kati jjukira we babasanga mwenna bakola ki babatwala kubanga babasanzeemu okuwoza muwoleza eyo ku poliisi gy'abatutte bamutwala ate si ku poliisi kokka n'okumusiba ne bamusiba emyezi egi 3 nange nengezaako okwewoza ne mbagamba bannange saategeera mu nsonyiwe ne neetondera omukyala naye nga Katonda yekka yakola ki yamanye ekituufu nti nali sikola ki kati ate bwe natira Abannayuganda banneeno nti bazibu nnyo waliwo Abannayuganda abalala ate nga bo bali ku sayidi y'Omunigeria ono nga bamuwolereza waliwo ekikazi bali bakyana ki Princess awo ku Future Park awo ekikazi kyambeera bubi nnyo ne kinneeyingiramu nnyo mbu lwaki Omunigeria mulemeddeko mbu omukazi gwenfiirira simanyi muyinako Oluganda munnange nga bali ku sayidi y'Omunigeria naye gwe Omunayuganda w'okukyalo w'okukyeyo Jona mubi nnyo Omunayuganda w'okukyeyo ayina kye bayita ettima nze kankubuulire era yenna planning ogenda ku kyeyo weegendereze nnyo Omunayuganda w'okukyeyo bantu babi nnyo ate Omunayuganda akolagana n'Omunigeria Jona aba mubi nnyo bannange ensi yanfundirira buli omu omusango ng'akuteeka ku nze ne mbagamba bannange saategeera siina kyenkimanyiiko ng'eno bankuba naseetinze omukazi kati ate nga ngezaako okuvunaana omusajja ono bamukwate tumunoonye bamukwate ate nga waliwo n'Abannayuganda babiri abandi obubi nga bannwanisa ndeka Omunigeria waabwe okisegera kwegamba emirembe neginzigwako ne ŋŋamba Mukama kino ekintu nakikola nga nnyamba buyambi kubanga nayambira bwereere sigamba nti nali nyambira ssente nti oba omukazi okumureceivinga yansasula nakikola lwa Henry mukwano gwange naye kyannaku nnyo kyannuma nti n'omukyala nagezaako kumuexplainingira I even tried to explain to the family of the lady omugundi omwana bali bamuyita Akram ne mbagamba bannange naye siina kyemmanyi naye nga bankomera bukomerezi ne batuuka n'okuŋŋamba mbu lwaki tebamuteeka mu nnyumba yo yiyi lwaki saamuteeka mu nnyumba yange kwegamba nga bannange nze mpulira kakuye Jona waliwo ebintu ebitutuuseeko nga tubadde tuyamba naye nowulira nga n'okuyamba kukoze eki kukutamye kati twali tukyali awo mbu omukyala simanyi alina zino gundi zaaliko oba empiso oba yali sukaali oba si sukaali mbu alina gundi gy'aliko mbu waba tagikoze babiyita batyo bulwadde waba tagenzeeyo asobola okufa nze naye manyi omukazi nedda oba buba bulwadde kyobo nti buli otambulira ku gundi kuki ku mpiso oba tozigenzeeko mbu osobola teyali sukaali si pressure kale oba obulwadde oba bannaye oba gwali mutima mbu oba tokoze eki tobera ku treatment toweza mwaka kati ate pressure nesandika okwagala okunkwanze gwera nenfuna pressure nga omukazi w'abendi agenda
kufiira eno jjukira bamubbaniriza okufuluma ttaki eri ettaki omusango gwa gundi gwaki gwenjaga tebagusonyiwa naye jjo nosobola okutta omuntu ne bakusuba emyaka ebiri n'ofuluma kwegamba okutta omuntu si kyamaanyi nnyo naye enjaga jona baleka so omuntu ettaki ne bakwata ow'enjaga nze nkubuulidde n'asaavinga kati omukyala mu kaseera kano ye ali kuki omukyala bambi akyaliyo naye nze kye neebaza mukama nti akyali mulamu wadde obulamu tebutambula bulungi naye nali ntidde nga mmanyi n'omwaka tagenda guweza ku bye baŋŋamba naye nga all in all nagamba omukyala oyo nti Katonda yasinga okumanya ekituufu bamugana kufuluma ttaki naye waali kati emirembe gyo agiina tali mu kkomera ne bamuga tasobola kufuluma ttaki mpaka nga investigation zikoze eki yes ziwedde naye era nkiddamu ansonyiwe saamanya naye namugamba nti buli kyonna ekituukawo mu nsi muno Katonda aba ayina ensonga ate Katonda aba akola ki aba amanyi ne mugamba ffenna tukkirize Katonda okiraba naye bambi yanyiiga ate nga simunenya kunyiiga ne famire n'enyiiga naye kyengezaako okugamba omuntu yenna alina apulani ng'ogenda ku kyeyo nti mwegendereza ebintu byemukola nga mubiyita kisa jona ku kyeyo eyo osembeza omuntu n'akufuukira obuzibu kati waliwo nno incidence endala era kyali kisa nga nsembeza omuwala yalina n'omwana munnange nga musembeza talina waasula ali lubuto alina n'omwana omukazi we namuleeta mu nnyumba yange omuntu bakulese mu nnyumba y'oli ate naawe ate n'oleeta ngenda okukola nkomawo ate nga bandeetera be bali abandeetera mu bizibu Banigeria baleeta mu nnyumba yange ngenda okukinoonyereza ng'ono omuwala agenda kunsula mu buzibu jona n'adduka mu nnyumba walalabyeko omusajja apangisa ennyumba ye n'anoba n'addukayo jona nakwatamu ngoye zange ennyumba n'engirekera omuwala kyengeza okugamba nti nno oludda ekisa kintu kibi nnyo okola ekisa ate ekisa nekikola ki nekikwefuulira kyova olaba omuntu yenna nga tonnaba kuyamba kyandibadde nga kikulu nnyo n'osooka n'oweebuuza ku Katonda nti ensonga eno ngiyingiremu Katonda ayogera just lwakubanga ffe abatakola ki abatawulira jona oyamba omuntu n'omutwala ku mulimu n'akugobesa kwegamba ekisa kirungi naye ekisa kibi bantu bangi tubalabye basiraanye lwakisa nga tumaliriza njagala okubeebaza mwebale kutambula wamu naffe Jonah, thank you for the invitation. Kati njagala okutumira I want to congratulate mulamu wange Amidu ayinayo nnika manyi tugenda mu kusiiba. Thank you for that step gye wateekinze okuba nti nno omukyala ogamba nti nga tetulina kugenda mu kusiiba kamukole ki kamuwoowe omanyi abavubuka bati obuvunaanyizibwa naye Amidu obanga okoze ekintu ekyo kyakabi nnyo antumira ku mikwano gyange tumira ku Jawid Tabule Aisha Brenda mwena mbagala nnyo n'abantu b'ekisintale bonna ne Jona nkutumidde ne bawaswa abaani bavendeta bwenna mbagala nnyo my family my children Shamula Shakil bonna nga nasubwa kirungi nnyo ekyo so that's it for now mubeere bulungi kale sigenda kubanga ate nsukawaawo ndowooza emboozi ya Penny namugiwulidde bulungi nnyo n'ebizibu ebyo byamutuukako yali ettake ebyokwagala ate omuframinga ogw'enjaga n'ebyo byonna ebi gwonna yagala okubanga ate atambula I think you've gotten a better experience from her story you've picked something you've gotten something out of her story ndowooza n'olwensonga enakubatemba sibulira wano nze Jonah Ssentongo omukutu Tindi Files koze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba